Aboluganda mbalamusizza mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Asiimwe Rogers akulira ekitongole ky'ebyenjiri mu MDC. Tuli omu mu nsi yonna ate tuli bumu mu nsi yonna. Omulimu gwaffe MDC kubuulira njiri, tugibuulira nga bwenkola bwenti, tugibuulira okuyita mu mizannyo, tugibuulira okuyita mu kuyimba. Kakati gwe wenna ayagala okuwuliriza obubaka oba okulaba bye tukola emizannyo, nsaba tugoberere ku mikutu gino mu ku MDC Facebook, ku X MDC, ku Instagram MDC ne ku YouTube wamu ne TikTok. Ndi wano olwaleero okubatuusaako amawulire amalungi. Amawulire ago amalungi geyinza okubatuusaako n'okubalaga n'okubategeeza kiki Katonda kyatwagaza. Ekigenge kyo ani anaakikuggyako? Ekigenge kyo ani anaakijjawo? Ye onookola otya okuvaako ekigenge? Oyinza kuba ng'ekigenge ky'olina kya bwenzi. Oyinza kuba ng'ekigenge ky'olina kya bulimba. Naye nga ku ddaala ly'olimu teri asobola okutuukirira okugamba gundi olina ekigenge bwekiti, teri asobola kutuukako. Ono omusajja yali kamanda, ddala ani yali asobola omutuukako amugambe mukulu olina ekigenge? Ye ekigenge ekyo ky'olina waliwo asobola okukikuwonya ku maanyi gaaliko. Njagala otunuulire kati tutujeeyo tutunuulire ng'omusajja kati tulina kamanda omukulu wano mu Uganda yani alina security emukuuma. Ye osobola kumuyitawa n'omugamba mukulu olina ekigenge? Omugamba mukulu ekigenge ekyoyina waliwo asobola okukuwonya? Ye Namani. Oyinza kubanga ekizibu ky'olina ng'ogulula nakyo teri asobola nakutaasa kizibu ky'olina kubanga bakutya. Nga naawe ku kigenge ky'olina totuukikako, oli muzibu. Togambikako yani asobola okuwonya ekyo ekigenge, yani asobola okutaasa osobola okuwonya ekigenge ky'olina. Bagambye omusajja yakubanga ng'akuba nga bw'alumba okukuba teri amwaŋŋanga. Naye saba tukkirire. Ku lunyolo olwokubiri agambye abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga mu maka ga Namani. Na ekintu kino tugenda kugirako mpolampo saga tugende mu wawa yategeere omusajja ono yagenda mu lutalo muwe yagenda n'afuna gwe yawambayo gwe yanyaga. Kakati omusajja ono omuntu oyo gwe yanyaga ayinza kuba era yoyo eyamutaasa mu kigenge kyeyayina. Oyinza okuba wewona gy'otabadde mu makaago ng'omuntu gwe weereetedde y'ayinza okuwonya ekintu ekyo. Nkusaba gwona mpuliriza, beera muntu awuliriza buli omu kiki kyakugamba oba omuntu ekyakugamba, kubanga omusajja ono omuntu omukozi yamunyaga eri bwe yagenda mu lutalo. Naye omukozi ono yalina lwaki ensonga lwaki Katonda yakkiriza amunyage. Gwe naawe oyinza kubanga oli awo weevuma, naye nga w'oli awo oliwo lwa nsonga lwaki oli awo, lwaki wanyagibwa. Bangi tumanyi okwevuma nti banange nze nina enaku, nze bino, nze. Naye nga tonaba kwevuma tegeera omugaso gw'olina mu kiseera ekyo ky'olimu, lwaki oli awo. Kozesa chance eyo okulokola abalala. Mu mbeera y'olimu gyennyini gikozese
esobola okuyamba abalala. Embeera gy'olimu yesobola okuyamba omuntu oyo n'awona ekigenge ky'alina. No matter oba ofaanana otya oba oli otya, naye embeera gy'olimu esobola okukozesa n'oyamba omuntu oyo. Omuwala ono yanyagibwa bunyagibwa. Abaali babaddeko mu ntalo baleese omuwala naye gye baamujja bigambo omwana ono baamukuza ng'atya Katonda. Tukkirire ku lunyiro olwokusatu. Olunyiro olwokusatu lugamba, awo n'agamba mugole we nti, singa mukama wange ali n'ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye. Ekibuuzo, ye omuwala ono yategeera atya nti mukama we alina ebigenge? Yamanya atya nti bosi we alina ebigenge? Bwatyo n'asobola n'okutuukirira mukama we n'amugamba, singa mukama wange amanyi nti eri mu Samaliya waliyo omusajja oba nnabbi yandiwonye ebigenge. Nga tonnaba kwemulugunya mu mbeera gy'olimu, sooka olowooze omulimu gwa Mukama. Omukyalo ono oba omuwala yayagala nnyo, yayayaana nnyo okulaba nga ataasa mukama we, naye teyamutuukira dayirekiti, yatuukirira mukyala wa mukama we. Bw'ogenda ku lunyiro olwokuna wagamba, awo ne waba ayingira awo ne waba ayingira n'abuulira mukama we nti, bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Awo kabaka w'e Bwasuli n'ayogera nti, kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa, n'agenda n'atwala talanta 10. Soka tukomaawo. Nabagambye mu kusooka nti omusajja ono Namani ye yalumba Isirayiri, n'akuba Isirayiri, era mu kukuba Isirayiri n'anyagayo n'omwana ono. Kaakati ate era kabaka y'omu awandiika ebbaluwa agiweereza eri. Mukama atwagaza kintu kimu, omulimu gwe yatutuma okulaba nga tugukola. Oyinza kulaba ng'omuntu oyo akutuusaako ebikyamu, akola obi naye ate Katonda gw'ayagala gwe omubuulire alokolebwe. Oyo akukola ebikyamu, abooluganda kyeva Yesu Kristo agamba nti tulina okuba nga tusonyiwa. Ono gye yalumba yennyini gy'agenda okuwonera. Buli kintu kibaawo mu nsi muno lwa nsonga. Buli kintu Katonda akikola ng'alina ensonga. Wano omukyalo ono oba omugundi kabaka wa Isirayiri alina ebigambo bye yanukula. Ebigambo bye yanukula bw'ogenda ku lunyiriro olw'omukaaga, bw'ogenda ku lunyiriro olw'omusanvu, agamba awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti, nze Katonda nzita, oba Katonda nzite, era namye omusajja ono n'atukuma oba n'atakoma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Nga tuli mu kumaliriza, njagala tutegeere nti Katonda musajja bamuweereza ebbaluwa. Njagala okiteewo nti waliwo omuntu abadde yakamala okukola ebikyamu ewakaawo, musajja akuwala n'akukijjanya, naye ng'ate ogenda kuwulira yennyini
akuwandikira agamba nzija naye njagala kuwona. Baŋŋambye gwe olina eddagala eriwonya. Naye ng'omusajja oyo by'omumanyiko musajja takwagala, musajja akulwanyisa. Bw'abeera gwe kiki ky'oyanukula? Naye lwakuba Katonda ayagala omuntu oyo alokolebwe, era still wadde kiri kityo gwe kubo okulaba ng'omuntu oyo ategeera amazima. Gwe kubo okulaba ng'omuntu oyo ategeera Katonda. Osooka n'ozabiri wabbali n'okola omulimu gwa Mukama. Olunyiriri lw'omunaana agamba awo olwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka n'ayogera nti, lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajja eno gye ndi, kale anaamanya nga Isirayiri mulimu nnabbi. Nga mu Isirayiri mulimu ki? Nnabbi. Njagala tuddeyo nti Katonda ekyali ekigendererwa ekikulu ekyalonza Isirayiri kubuulira enjiri eri abantu abalala. Yali yateekebwawo abantu abalala bategeere nti waliyo Katonda yatonda eggulu n'ensi. Gwe ekyakutegeeza oba ne kikuggyisa mu kikamoova n'otegeera amazima, abantu abalala bategeere nti mu ggwe mulimu Katonda. Mu kutegeera n'abalala bategeere amazima basobole okugoberera Katonda, basobole okukola Katonda by'ayagala. Tolina kwemulugunya wabula okukola omulimu gwa Katonda gwakugambye. Erisa agamba alina okutegeera, abantu bategeere nti mu Isirayiri mulimu nnabbi. Olunyiriri lw'omwenda awo Namani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi olw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti, genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe ng'oli mulongoofu. Kati njagala muwulirize. Ekigambo kya Katonda kiba kimu. Twabadde tuga nti Katonda bw'ayogera taddamu. Gwe ne bwewolereza emirundi 8 ne bw'ogamba otya, kale raba alabi ki Katonda akijja kugamba, kale nga bw'oyogedde kati awo kankolemu bwe nti. Ekigambo kyagamba Namani nti genda onaabe mu kidiba emirundi 7. Ekibuuzo, Namani gye yali ava tewaaliyo bidiba? Namani naye kenyini ayogera nti jengo waliyo n'ebisinga bino, olaba n'ekyo kiddugala. Lwaki aŋŋamba kunaaba emirundi 7? Katonda akugambye gwe okuwona obwenzi, okuwona obulimba, okuwona biki? Olina okukkiriza Yesu Kristo, olina okunnyikibwa obatizibwe. Bwe n'ogamba eyo gyendi bwe bangiwako amazzi ku kyenyi sisobola kuwona, bwe bankolako ne bangira bwe bati sisobola kutegeera, ye bwe ŋŋenda ne nsinza ku lunaku luno olw'Olwesande mba sisinziza, ye bwe ŋŋenda ne nkola bweti mba sisinziza. Ekyo Katonda si kyagamba. Katonda agamba nti nze okulaga ng'onsinziza olunaku lw'omusanvu, kubanga olunaku lwe nawummula mu lunaku 6 natonda, lunaku olw'omusanvu nempumula naawe wummula. Nti genda onaabe mu kidiba emirundi 7 lw'onoowona. Bw'onoonaaba 6 tojja kuwona, bw'onoonaaba 5 tojja kuwona, bw'onoonaaba 2 tojja kuwona, okutuusa ng'okoze ki? Ng'onaaba emirundi 7. Bw'onoosinza ku Sande, eyo Katonda takugambye eyo. Bw'onoogaba n'osinza ku Tuesday, Katonda takugambye eyo. Bwe boneewolereza